بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعله قدوة حسنا لمن كان يرجو الله ورسوله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. amatenda majuvu ga Allah ebyenga n'emirembe bigenda kukitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nabi sallallahu alayhi wasallama Allah gwe yamutuma n'obulungamu. Etuma tuli mukadima gokka obulungamu Nabi sallallahu alayhi wasallama Allah bwe yajja nabo nga y'ensonga y'abantu okubeera nti beesiima ku nsi kuno ne ku nkomerero ne mu kabuli. Eddiini eno gye yajja nayo Nabi sallallahu alayhi wasallama okuba nti agyolesa mu bantu nga enkola yonna esaana okubeera nti omuntu ali bulungi, asaana kubeera nga atambulira mu ddiini ya Busiraamu. Era Nabi sallallahu alayhi wasallama Allah naaba nga yamutuma nga ttaala. Kye bayita ettaala yeeyo ekulagirira oba ekuwa ekitangaala gy'oba ogenda mu kkubo ne woobeera wonna 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 nga eddiini ki? Eddiini Busiraamu. Kati buli woobeera wonna bwekiba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yettaala lyo ne bufumbo bwo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yettaala yo. Mu kuwasa kwo, mu kwogereza, mu kuwasa kwo, mu kwegattaako ne mukyala wo, mu mbeera zonna wekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yettaala. Tusa Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku ye. Tusome hadithi ya Nabbi gye tugenda tuzitambula nayo ti abghadul halal ila Allah at-talaq, nti ekinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala ekyehalaali ekikkirizibwa kugoba mukyala, kuta mukyala. Tuzze nga tutambula ku nsonga eyo naye nga kubeera nga tutuuka ku kinyusi kyennyini, talaka kyeki. Nga tukyali ku nsonga ezivaako, eziyinza okuvaako omukyala oyo okubeera nti agobebwa, nga kitwaga tubeere nga tusadda tuzibikira omuwaatu ogwo oli we yali wadde ayitira okukola ki? Okubeera nti nno agoba mukyala we. Kuba tukirabye nti nno ekinyiiza Allah nga kikkirizibwa, ekisunguwaza Allah nga kikkirizibwa kuta mukyala. Kati nga kitwagala okugezaako kulaba tuzibikira wonna waali badde omuntu ayitamu abeere ng'anyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma tujja kutuuka ku talaka insha Allahu ta'ala. Ebyolwaleero bituzze nabyo nga mu byo ebinyiiza oba biyinza okuvaako omukyala okuba nti nno agobebwa, okulimba zambi ddene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabuuzibwa, nabuuza nti omusiraamu abba? Naga nti naamu omusiraamu abba. Naga nti omusiraamu ayenda? Naga nti naamu omusiraamu ayenda. Namuga nti omusiraamu alimba? Naga nti omusiraamu talimba. Kati omusiraamu yenna talimba. Naye Nabbi yaga nti omusiraamu abba, omusiraamu ayenda, n'amazambi yamala gonna. Naye yatuuka ku zambi ery'okulimba, Nabbi sallallahu alayhi wasallama naga nti omusiraamu talimba. Era nasoma etteeka erigamba ba'da billahi minash shaitani rajim, fawailu yawma'idhi lilmukaththibin. Fawailu yawma'idhi lilmukaththibin. Ti Allah yateekateeka muliro gwa jahannama n'ateekamu ekifo eky'abantu abalimba.
kati kibanga okulimba omusiraamu takola ki omusiraamu talimba naye ate ekyewuunyisa olw'obukulu bw'ensonga ti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu ono babeere nga bali wamu ate Allah nakkiriza abafumbo okubeera nga balimbagana ne kibanga nga kigambo kya ffane lwaki kya ffane ojja kuyita mu kulimba kitta obufumbo ojja kuyita mu kulimba kitta obufumbo era talaka eveewo emanga ejje egwewo olw'omukyala okuba nti alimbye n'omukyala nobe kola otujja gituukako mu maaso eyo n'omukyala anobe nga lwaki anoba ate lwakulimba akati kye tuzze nakyo olwaleero ate kiyinza kyo kiba ate kibaawo nga toba okulimba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayita mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamukkiriza okubeera nti nno oyo alimba nga lwaki alimba olw'ekigambo kiri nti talaka kibi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era kimunyiiza n'okwadde nga kikkirizibwa naye olw'okutereeza embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza oyo abeere ng'alimba omukyala abeere ng'alimba bbaawe hadithi yaffe yiyo kubanga twesembesa akhrajahu al-muslim yagyogerako yagifuluma mu kitabo kimu eri nga hadithi eva ku Ummu Kulthum binti Uqbat qalat agamba ma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sawulira mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala rukhsat fi shay'in nga akkiriza ekintu kyonna min al-kadhibi okulimba illa fi thalatha okujja ku bintu bisatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam teyakkiriza mu kulimba okujjako mu nsonga ssatu zokka mu nsonga essatu ezo yagamba nti rajulun omusajja yakulu alqawl ayogera ekigambo yuridu bihi islahan nga yalakubirawo ki ng'atereeza kati okkirizibwa okulimba ng'olina ekyagalo ki okubeera ng'otereeza tuli ku bufumbo oyinza okuba ng'otegedde gundi ne gundi bafunyemu obutakkaanya bafunyemu okusoowagana okuyinza okuvako nga baawukana n'otwalawo emboozi ekibakka ate kati kutwala makka ngeza bugeza kati ekyo kiyinza okuba nga omukyalo kigenda obusungu bwabaddeko obw'okunoba nga buyinza okumukkakkanya n'abeera ng'atereera obwajja omusajja n'alimba omusajja ku nsonga za mukyala we omukyala n'amulimbalimba nti hajati yali ategese bwati ne bwati ate ne plan bwati ne bwati ye nga kyanuunya ono asobole okubeera nga kakkana obufumbo bugende mu maaso ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakikkiriza ekyo yakikkiriza okuba nti omuntu ateekawo emboozi ey'okulimba naye nga kyaga ki essula ki kubeera ng'atereeza n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti rajulu musajja yakulu alqawl agamba ki ayogera ekigambo fil harbi ki mu lutalo muli mutalo ngaawo n'ateekawo ekigambo ky'obulimba okusaba ki okuba nti ensonga eki egguka bulungi abantu ki obutasaasaana kuva mu lutalo olwo eyo sijja genda kiwanvu nnyo n'agamba nti omusajja anyumya emboozi ku mukyala we naye nga ki alimba n'alimba mukyala we nanyumya mukyala we emboozi ey'obulimba naye nga kyanoonyamu omukyala ono abeere nga akola ki omukyala ono abeere nga atereera bulungi obufumbo bugende mu maaso kandi kibanga ekintu ekyo khatiru jiddan kibi nnyo oba kyakaminji kanene nnyo lwaki oteeka okubalansinga kyokuli ono kwengenda okulieza oba mulimu okwawula
kati omuntu omukyala ki ayinza okulimba bbaawe naye nga okulimba kwagenda okwalimbye nga kwera kwawula wabuzibu Bufumbo. Kati oteeka okuba nga osala amagezi gonna nga oba nga olimbe ekyo ekikutereeza, so si kulimba okukyosanga omukyala yasiibudde awaka n'agamba nti agenda Masaka kulaba ku bakadde, naye ate n'agenda Jjinja. Oli amusanga kyakuba essimu oludda bwandi nyingera Rukaya naye nga amulaba ki ava mu motoka ali Jjinja okusobola okulimba okuki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kuyakkiriza. Kati obanga ogenda kukozesa ensonga eyo okubeera nti otereeza obufumbo bwo gitereeze oba gipange nga opanga ekintu ekituufu era wadde kya bulimba naye nga kigatta bufumbo. Ekyokulabirako, oyinza okubanga olimba omukyala era nga babalimba bulijjo abaami fil madh ng'akuwaana naye nga empala gy'akuwaanamu tufuddala nabira nga akulimbira ddala. Alasabitu mithali ekyokulabirako, ayinza okubanga muli gye muli, njogera n'abakulu, muli gye muli n'akugamba nti onnambuzza ebibuga, onnambuzza London, ng'ayogera ebigambo fil madh mu kuwaana naye ng'akulimba. Masikini muli ki? Muli mu kazigo kammwe, muli mu nju yammwe awo. Nakubira ki? Nakubira nga ki? Nga woliyo olusozi Masaaba, nga wotuuse ku ntikko naye nga Masaaba masikini tomanyi nayo, totuukanga nayo, naye nga agezaako okulaba nti ki? Akuwaana. Kati empaana eyo okulimba aba akulimbye butuufu, aba akulimbye era nayo kimanyi nti akulimbidde ddala, naye ekyo kikkirizibwa kikkirizibwa mu nsonga ng'eyo. Lwaki? Nga ekirimu okuba nti obufumbo busobola okubeera nga bugenda mu maaso. Fil mahabba, mu kwagala, ayinza okulimba naawe nakuzera nti kiringa nti mukyala wange ono masha tabarakallah njagala, naye nga mutufu tekuwagala kiri awo nga byayogedde mu wano byakutenzeemu nga si byebbyo. Ayinza okulimba ennimba gyakulimbyemu nga eyongera bwongezi mukwano gwammwe mu maaso, eyongera bwagazi mu maaso, ennimba eyo yo ekkirizibwa. Kati obanga ogera kikola ekyo, omwami ampuliriza oba omukyala ampuliriza, oteeka okuba nga okikola n'amagezi. W'onoobanga okikoze mu bubi ng'okikoze tokikozeseza amagezi, kigenda kutta obufumbo. Kati weegendereze nnyo, obanga olina mukyala wo, mboozi ki gy'onyumya? Oyinza okunyumya emboozi ng'egenda ya bulimba naye ogenda kutta bufumbo. Ate oyinza okunyumya emboozi nga ya bulimba ng'egenda kutereeza obufumbo. Hadithi yaffe Umm Kulthum atugambye teyawiyako Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'awa olukusa omuntu yenna okulimba okuggyako mu nsonga 3, naye mu zo yajjamu abafumbo ababiri okubeera nti balimbagana. Ennimba eteri eri yetteeka Allah subhanahu wa ta'ala nti wailu yawmaidhin lil mukaththibin. Eyo eba ettabusi bufumbo, wabula ennimba yo etwala obufumbo mu maaso, eyo Obusiraamu bwagikkiriza. Kati weegendereze nnyo okuba nti nno okulimba kw'olimba tekutta bufumbo bwo. Okulimba kw'olimba kutwala butwazi maaso obufumbo bwo. Wonna okikoze bulungi ekyo kitwale nti nno etteeka liri aba hadithi ya Nabbi kitugamba nti nno tabagadu hayla Allah talaku, ojja kubakoze eki, ojja kubanga ojja kikuuma bulungi. Ne w'onoobanga olimbye ennimba etta obufumbo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akuvunaana. Omuntu alimba kyolabeko ddala nti omuntu mutuufu ddala nnimbiye nga tekirimu kutereeza, tekirimu kutwala maaso mu bufumbo,
nabanga koze ki nabanga yebwato si asobola kubeera ki kubeera nga alimba ng'abasajja amanyi okulimba buli lunaku nabanga afiirwa mukwano gwe gundi yafiiriddwa mukwano gwe gundi yafiiriddwa mukwano gwe gundi yafiiriddwa naye nga alina gy'agenza awalala ennimba eyo etta ki etta obufumbo ennimba etetta bufumbo ennimba etetta bufumbo muyinza okuba oli mukyala wo ngaawo nobanga opulaninga nomuyepulaniyo naye nga mutuufu nogamba nti inshallahu taala wanaaba nsasudde omusaala gwange tujja kugula poloti wali eri tugende tuzimbe wano nkooyewo wano nga mutuufu okooyewo naye nga n'esente zogenda okufuna pulani gy'olina wallahi tezigwenda kapoloti naye n'omulimbira ku ekyo asobole okubeera nti agenda mu maaso ennimba ng'eyo yekola ki yekkirizibwa ekyo ekitta ekirala obufumbo nga tuvule kulimba kati omukyala fuba nnyo okulaba kitolimba omusajja ayinza okuvaako ki ayinza okuvaako okubeera nti akugoba n'obeera nga ofiirwa obufumbo bwo naabanga atuuka ku kiri okubeera nti anyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri twayogera emabegako eyo nti omukyala ateeka okugondera bbaawe fil ma'ruf kati obuddu yakyo kitta obufumbo wobanga okitambuzza bulungi nga eri we twakyogerako nti okugondera omusajja fil ma'ruf ku ebyo ebimanyikiddwa fi ghayri ma'siyatillah kinyweza obufumbo naye ate wonoobanga okikyusizza n'obanga ojeemedde omusajja fil ma'ruf kitta obufumbo nsonga nnyingi omukyala omwami n'agamba ensonga nga ekkirizibwa mu busiraamu naye omukyala nakwaki omukyala n'abeera nga tayitwala nga ekyobuvunaanyizibwa n'abeera nga amujeemera kati omukyala buli waba nga ajeemedde mwami we kitwale nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyisizaako obufumbo okubeera nti nno bufa. Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba okugondera omwami nati law kuntu amiru ahadun ay yasjuda li ahadin tisenga kyakisoboka nga nsobola okubeera nti ndagira omuntu yenna okubeera nti avunamira muntu yenna nabadde nga ndagira omukyala okubeera nti avunamira bbaawe singa kyakisoboka ekiro kino okuba kivunamira kinne waakyo nalagidde omukyala abeere nga avunamira bbaawe kati kiba nga kyagenda wala nnyo okiba nga kyagenda wala nnyo ekyo kivaako omwami ono okuba nti ajja kuba mukyala we wabanga amujeemedde mu nsonga ezikkirizibwa mu Isiraamu namulagira ensonga bw'ati n'agigaana ajja kwetamwa muli ajja kuvaako okubeera nti yeetamwa avaako okuba nti yeetamwa wanaba nga yeetamiddwa ajja kubeera nga ajja mugoba kati omukyala oteeka okufuba nnyo okulaba nti okola nti omwami ono kyaba akulagidde nga temu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala oteeka okuba okiteeka mu nkola obeere nga omugondera ate naawe omwami ate sikkaluubiriza mukyala kuba obufumbo buli okubeera kuyambagana ataawunu bainakum okubeera nti muyambagana wakati wammwe sikuddawo ate kubeera nga ocunya bucunya buli kimu munaabanga muyambaganye mu nsonga eno kati yawo ofubujibu jakutambula bulungi naye ate obanga ate nawe ocunya bucunya kola kino ate ekyo nakyo nobanga ate nga okola kwesonsa obeere nga ofunyawo omugobera ate ojja kufuna omusango kati omukyala agondera omwami mu nkola ennungi wabanga ajeemye ng'abadde amujeemedde ekyo kivaako kiyinza okuvaako obufumbo okubeera nti bwawukana banga bufaawo talaka ng'egwawo. Ensonga yokusatu ekiyinza okuvaako talaka okuba nti ebeerawo Nabi sallallahu alaihi wasallama
Muvunaanizibwa bwe yakwasa omukyala yamukwasa hafidhu maalu, okuuma emmaali ye. Kati omukyala ampuliriza, omwami ono gwe ovaako gwemu ku nsonga okubeera nti okuuma emmaali ye. Bw'oba nga tokuumye emmaali ya musajja kivaako omusajja kwaki okubeera nti akwetamwa n'akugoba. Kati obanga omwami yakwaki emmaali ye okubeera nti ogikuuma bulungi, ekyo ensonga okuba nti obufumbo ki bujja kgenda maaso, tejja kubanga ebeerawo. Naye osanga omukyala nga buli kimu kyonna kyonna bwonoonya awaka, enkota y'ettooke ng'eyo afumba emmere ey'ababiri afumba y'abana abataano mukaaga n'asuula nga yonna bwonoonyi. Sukaali amuyiwa mu mazzi, sabbuuni amuleka mu mazzi, nawe nga kinga emmaali akoze ki? Emmaali agyonoona. Obuvunaanyizibwa bw'omufumbo bw'omukyala okubeera nti akuuma emmaali ya bbaawe. Kati obanga tokuumye emmaali ya bbaawo kivaako ensonga omusajja okubeera nti akwetamwa. Wanaaba nga akeetamiddwa ajja kuvaako ki? Okubeera nti omusuula mu kiri, okubeera nti anyiza Allah subhanahu wa ta'ala ng'akugoba. Naye nga kivudde ku ki? Kivudde ku ggwe olw'okuba emmaali eno gy'oteeka okubeera nti okuuma togikuumye. Emmaali eno ki gy'oteeka okubeera nti ogikuuma togikuumye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba mu hadithi n'agamba nti khairu nisa, omukyala omulungi allati idha rada alaiha asalatu kaki akusanyusa. Omukyala omulungi wubanga omutunuulidde akusanyusa, naye tasobola kubanga omukyala ono nga wubanga omutunuulidde n'osanga omuti gwa sabbuuni yasudde amazzi wali, golooza baawa n'akusanyusa ng'ekisero kya sabbuuni akisanze mu mazzi, olw'okisazeeko bw'oti n'onaaba mu ngalo n'okireka mu mazzi ne kiggwerera. Sukaali omuyiwamu amazzi mundi okuteka bitali ebiri, nga enkola y'obwetyo ng'emmaali togikuuma, gw'olowooza w'onooba nga omutunuuliddeko bw'oti baawa n'akusanyusa, onoomusanyusa. Wubanga tomusanyuse otera okubeera nga weddako, obeerenga okuuma emmaali ya bbaawo, abeerenga akusanyusa, obeerenga omusanyusa. Buli olaba nga omusanyusizza obufumbo bujja kgenda mu maaso. Naye buli olaba nga emmaali eno ya bbaawo nga togikuumye bulungi, kitwale nti nno omusajja ajja kuvaako ensonga, abeerenga akwetamwa era abeerenga akugoba. Naye nga kivudde ku kitaka neeba nga ezzenga ekigireese, era kigireese ojja kubeera ggwe oganye okuuma emmaali ya bbaawo. Abaganda balina hadithi yaabwe egamba nti omukazi akekkereza yagaggawaza ensawo ya bbaawe. Eyo hadithi y'Abaganda nti omukazi akekkereza yagaggawaza ensawo ya bbaawe. Kati lwobanga gwe omukyala osobola okubeera nti okekkereza, omusajja ono kijja kubanga kimusanyusa, kugira kimusanyusizza yeggwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti omukyala omulungi y'oyo baawe obanga mutunuddeko amusanyusa. Kati osaana okubeera nga osaana obeerenga ng'emmaali ya bbaawo ogikekkereza bulungi nnyo, ogikuuma bulungi nnyo, wonaba nga ogikuumye obufumbo biidhinillah bujja kusigala nga bukyagenda mu maaso. Buli olongezaako okuba nti emmaali y'ebbaawo ogyonoona, emmaali ya bbaawo ogyonoona, ekyo kijja kuba nga kitta obufumbo. Ate nawe omusajja ate si kubeera mukoga nnyo, kankikozese bwe ntyo. Ate tobeera mukoga nnyo, kubeera mukono ga munyaate. Muwe ekimumala, olongo kimuwadde ekimumala, abeere nga kikozesa bulungi. Bigere israfu si mu kudiibuuda. Muwe ekimumala nga si mu kudiibuuda, nga ate si mukekkereza nnyo ekisusse nnyo. Omuwe naye nga ate teweemalaamu nnyo kumwa kisusse nnyo, ate tokekkereza nnyo ate kibanga kisusse nnyo. Kati gwe omukyala banga bakuwadde ekimala oba ekisaanidde, ate osaanye okubeera ng'okidiibuuda, tosaanye okubeera ng'okyonoona. Ne bayita akasawo ka sukaali, akasawo ka sukaali
n'okwata kilo 5-10 noki n'owakubalirwana ne bayita enkota y'ettooke ndafe tuli amatooke wano n'osala mu makkati g'enkota n'owamulirwana bw'obanga omwaddeko muweeko bilmaarufi kalungi sukaali ng'oyo obeere ng'omuwako ki bilmaarufi ki mu bulungi si mu kudibooda bw'onooba ng'odibuuze ekyo kivaako obufumbo ki okuba nti nno bwonooneka takagenza okuva ki okuvaawo nam mu maali y'omusajja gy'otokubeera ng'okuuma gwe wennyini naawe oli maali ya bbaawo naawe oteekukubeera nga weekuuma otya firimalabisi mu nnyambala oyinza okuba nga otambudde bw'oti mu ntambula z'otambudde n'oba ng'otambudde ng'olina ky'olese ku maali ya bbaawo ekyolese ebweru ekijja okubeera nga kitunuulirwa abalala olina nga kitunuuliddwa abalala ekyo kiyinza okuvaako omusajja okugoba lwaki kuba gwe wennyini oli maali ye naye w'otambula bw'oti enviiri ozireka bweru w'otambula bw'oti entumbo ozireka bweru w'otambula bw'oti amabeere ogapika nga bagapika ekyo kyokka kiyinza okuvaako kibbaawo okolaki okuba nti ajja kukutamu era abe nga akugoba lwaki olw'okuba gwe oli maali ye oganya okukolaki okubeera nti ogikuuma kati kuuma emaali ya bbaawo kuuma emaali ya bbaawo bulungi nnyo bw'onoba nga ogikuumye biidhinillah obufumbo bwammwe bujja kukola ki bujja kubeera nga butambula bulungi talaka tejja kubeera ki tejja kubeera ng'egwawo nam ensonga y'okusembyayo olwaleero omusajja wa ddembe okutambulako ne mukyala we bantya ku musango ng'omusajja ne shakuwa yemulugunya naga nti hajja tisala kutambula nange lwaki mufaananira bubi nga yemulugunya musajja hajja tisala kutambula nange mufaananira bubi lwaki kagamba nabanga naye muli akibuuza takitegeera ekyo oluusi kivaako n'abasajja okubeera nga basa abakyala abalala kuba mukimanyi beuganda wano weta omwami n'omukyala naga tugende waliwo omukolo fulani mukolo gwa halali tegulina taabu naga nsijja kgenda nateekawo ensonga ze n'olala nateekawo ensonga ekyo kyokka kivaako omusajja ki okubeera nti akwaki akwetamwa yana kinga osobola ki okubeera nti akugoba okutambula naye lwaki olw'okuba oli maali ye kati obanga oli maali ye nga wakenda nateeka amafuta mu motoka natambula n'agenda naawe wanga se kutambula naawe waddemba okukola ki okuba niki atambulako naawe ne buli lwalagamba kutamba nti hajja tugendeku wano mama gwo tugendeku wano n'ogaana ate n'oteekawo ensonga zo ekyo kyokka kivaako omusajja okubeera soki okwetamwa nabeera nga akugoba ayinza okugoba direct bw'ati ayinza okugoba naye nga akugobye nga akwesa bulesi bw'ati awo n'akufiisa naye nga mu birowoozo bye yakugobamu dda toliimu nga yakugoba naye nga mu birowoozo bye taliimu naye nga ani yabireeta okuba nti wejja mu birowoozo bye gwe wennyini waleeta ki okuba nti akugoba ki agwa mu birowoozo bye otya oga nti tugendeko wano tokeza kutambula naye tugendeku wano tokeza kutambula naye naye nga tekikkirizibwa wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yali yatambulanga yatambula ne bakyala be yatambula ne bakyala be yena bakyala 9 naye nga talonda nti gundi tugende nga bakola batuula ne bakuba akalulu gwe kakwata nti kakuta Aisha ajja kutamba ne Aisha kakuta Safiya ajja kutamba ne Safiya kakuta Maimuna ajja kutamba ne Maimuna Sauda ajja kutamba Lamula bonna bakyala bonna gwe kakwatanga kalu nabbi nga atambula nabi ne kati ssaawa zino omusajja n'abanga akutambako ne mukyala we n'agaana eyo ensonga eyo evaako abasajja okubeera nti beetamwa bakyala baabwe babeera nga babagoba bw'abanga asazo ki okutambulako naabwe ekyo kikkirize okuba nti nno otambulako naye wonooba ng'ogaanye musajja n'avaako ki okubeera nti akugoba gwe fala talumuni falumu anfusaki gwe tolira gonenya gobeeranga weenenya gwe wekka lwaki olw'okuba omusajja wa ddembe okutamba ne mukyala we yenna gw'aba ayagadde
kati wonobanga gwe nga toyagala ngolaba ki omusajja wakuswaza gwoteeka okubeera nti omukolako gwoteeka okubeera nti omuwa amagezi tushawiru fil amri twasooka ensonga eyo okuba nti muwangana amagezi ensonga eno eri bweti ensonga eno eri bweti ensonga eno eri bweti ekooti eno anedde ekooti tikyagenda mu bantu anedde enkofiira tikyagenda mu bantu bwatyo naye gwe n'omulekanga bulisibwa otyo nti agende kabenga enkofiira agyagala nnyo kabenga ekooti agyagala nnyo naye nga gw'olaba tesaanira mu bantu nga wonooba ng'otambudde n'ogenda kuswala olw'enkofiira eyo musalira amagezi gonna enkofiira ki obe nga ogimusuuza abeere nga ki ayambala enkofiira ennungi ejyokuba nti gyagenda emwesa ekitiibwa naawe onaba ng'otambula naye ejyokuwesa ekitiibwa newonooba nga ki omuleka bulisi bwatyo n'agwa mu nsobi ze yekka naye nga gobadde ensonga zisobola ki okuzijjawo gwe ojja kufa ki naaba nga kugobye ojja kufuna omusango n'ensonga ezo katukume ono olwaleero kyetuliko tuzibikira tusobola nnyo okulaba tuzibikira talaka eno eyinza kuyitawa tuzibikira talaka wa weyinza okuyita bwena tumaze okuzibikirawo weteeko okuyita tulabe ate wekibanga kizza olwanaakola ntya talaka ezze biki ebisaki ebisaana okubeera nga bibeerawo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin amanya Shkh Muusa ali Gwamba